Nkulamusizzaako gwe naalaba akatambi kano. Kyenkusaba kyokka sharinga akatambi kano. Kabeereko shares nnyingi. N'ekyokubiri nsaba buli point gye mentioninzeeko mu katambi kano ogitwale nti y'amaanyi nnyo. All along oba ennaku zino zonna muzirabye nga twesibye nnyo ku nnyumba ya sitaani eno etandise okukwata omuliro. Because Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu president waffe yatugamba nti until all of us are free, you will never be free. Gwe naalaba katambi kange kano ng'oli wa side eyo. Ne bw'oba ng'oli mu side yaffe ng'otulimbalimba. Until okutuusa nga ffenna tuli free, tewali n'omu agenda kubeera free. Kati ntandise bwe nti. Mwenna mubadde mulaba Anita Amongo. Empire gya buildings. Anita Amongo ono si wa leero. Mwabadde bamulaba Anita Amongo. Anita Amongo yatandikira mu FDC. Era kyova olaba nga mwenna mulaba FDC engeri Museveni gye yali aja approachingamu n'abagoberezi baayo si bwa approachinga fe abawagira National Unity Platform ne bwe tubeera nga tuli mu Uganda ne bwe tubeera nga tuli weeru wa Uganda. Fe atutemako emikono, atusiba, atukola buli kazambi yenna. Anita Amongo bwe yaleetebwa ku bwa speaker n'abeera nga asuubiza mukama we Yoweri Museveni nti buli kyoyagala kyonna nja kubeera nga nkikuyisizaawo. Nga bwe nayogedde mu kavidiyo kange ak'eggulu ne nkugamba nti gwe wenna atamanyi Museveni, genda omubuuze Kale Kayihura, genda omubuuze abaana ba Aronda Nyakayirima, genda omubuuze ono omusajja weeruweero. Museveni talina mukwano gwe, Museveni talina muganda we, Museveni talina na mwana we. Okitegeera ne kakati ogwo omutima n'afande Muhoozi atandise ogwadoptinga ate omutima ogwo nga mubi. Kakati Anita Amongo ekiseera kituuse nga NRM ene erina okugenda mu transition. NRM bwegenda mu transition egende nga bwegenda mu transition kiba kitegeeza nga ne Anita Amongo alina okugibwako omulimu. Kati Anita Amongo okugibwako omulimu jjukira Anita Amongo ono abakoledde emirimu muyitirivu. Anita Amongo ono abadde agenda n'asindika pick-up mu State House ne zinona ssente. Ssente ezo Anita Amongo n'azikozesa okubeera nga agula ba member of parliament, okubeera nga agula ba police, okubeera nga agula ab'amagye, okubanga bakola government byeyagala. Naye bambi nga tamanyi nti abikolera government enfu. Kati time yatuuse whereby nti Anita Amongo yafuna ku mawulire nti bagenda kumukyusa. Kati Anita Amongo nga bw'abadde buildings empire ey'amaanyi naye kwe abadde ya building government within government. Kakati kwe kukwata the likes of Bannammere okubeera nga bakumukolera emirimu gye. Anita Amongo kakasente kabadde kamuyita maama. Hamukitegeera akasente kabadde kamuyita maama. Kati abadde n'ekirala kye yakola ekyobusiru kwe kubeera nga aggulawo bi WhatsApp group. Kati ne WhatsApp group kati nga sinaba kutuusa eyo bano abasajja be batandika okwekengera Anita Amongo kwe kumuteekako kabanda. Mwenna mwalaba kabanda yatambula na Anita Amongo nga bali e Roma. Ola alongo kabanda abadde amutambulirako. Kati bi WhatsApp group ebyo bwe babadde bazimbye Anita Amongo abadde amobilizinze ba member of parliament nti okubwe banaatuuka okuloonya speaker ddako. Ba member of parliament both n'abali ewaffe wano njagala okubawoninga mu abali ewaffe mukumwe mwenna abakalondebwa waliwo ababadde subscribinga ewa Anita Amongo nti temukola ki temulondo ono oboth gwe bagenda okuleeta. Kati wano nkusaba gwe bw'obanga oli mu National Unity Platform nga wali ako ku ssente za Anita Amongo bwe bakukwata
togeza n'otukola ki n'otulaajanira bamemba ba National Unity Platform abamu mubadde mwesirisizza bamemba ba National Unity Platform abamu muganye mu musajja zaake wano yagenze okulayira ye yalaze revolutionary member of parliament bw'alina okubeera abasinga mwagulezezi keeki abakosinga mwakoze eki naye bwe babakwata ng'ate bagenda kubakwata kati maliriza ka video kano kubanga saagala kawanvu ennyo Afande Muhoozi okola ebintu bino because tukimanyi kati Uganda tewakyali leader of opposition Uganda tewakyali speaker of parliament Uganda tewakyali prime minister kati ani prime minister obuyinza buli mumwe ba Muhoozi ne taatawo kati Afande Muhoozi okola ebintu bino mbadde nkusaba obikwate mbadde nkusaba kino kikusaba because nzo okimanyi bulungi president wange Kyagulanyi Robert Ssentamu ebintu bino bwona abipapira bigenda kukulya ng'ate biyina okukulya ebintu bino bikola bwoti osubira nti oyagala kubeera ng'otunda erinnya lyo naye ojjidde mu kaseera akaki because tukimanyika Afande Muhoozi waliwo n'ennyumba ezimu Aneta Mongo ze yali aggulawo nga waliko guest of honor eddwaliro eryo lye yazimba e Bukedeya mulimu ward eyitibwa Muhoozi so Muhoozi kino kikole with brain